Abasajja basatu bano abawonye okwokebwa basangiddwa n'ente enzibe bbiri nga zibalirwamu obukadde bw'ensimbi 4 bulambirira era ng'okubakwata kiddiridde abamu ku batuuze okutemya ku bannaabwe nga bwe babaddewo abatunda ente mu batemi baazo. Omuduumizi wa poliisi e Mukono Fred Ahimbisibwe annyonnyola nti bafunye amawulire ku ssaawa 2 ez'okumakya nga waliwo abasajja abagenda okwokebwa abatuuze era ng'abalabudde abadde muzira kisa ng'ategeezezza poliisi okusobola okutaasa abantu bano. Tufuna information okuva eri Bishop wali abantu mob justice waliwo mob justice. So then our team had to come out and kusini basanga wene emotoka. Abasatu bano abawonye kwe kubadde Wawe Umalu, Tony Mukataga ne Rogers Selunjogi ng'ono ye mugoba wa Kanta Isuzu namba UAN 339X kwe babadde basaabaliza ente zino. Abamu ku bakinjaaji bagamba nti ekibaletedde okwekengera abasajja bano kwe kubeera nti ente babadde badondolandondole nga basaba obukadde 2 bwokka ensimbi ezibadde ntono nnyo. Omuntu atambuza ente alina okutambuza ente ng'eriko permit, eriko n'ebbaluwa eya nnyiniyo eraga nti yaguze. Bano abaami tebalina permit ekisooka, ekyokubiri tebalina bbaluwa yonna eraga eva wa nannyinizo okulaga nti zino ente baaziguze. Kulabula abantu bonna bali mu muze guno balina okikomya. Yakulabula bannannyini mmotoka ne badriver be basinze tulyamu olukwe. Kubanga driver babanga alina amazima n'ensonyi n'abuuza ku biwandiiko muvuddewa mugendawa naye yeekengera naye bwe tebafaayo. Bano abakwata abasatu buli omu yeekwasa munne mbu ye yamuyingizza mu by'okubba ente okuva ku ffaamu ya Pafula Sembiro omutuuze w'e Katosi. Yaŋŋambye nti waliwo ddiiru y'ente yagula ente zange eyo naŋŋamba jangu tugende ngobereko ku nte naŋŋamba ngenda kusasula $20. Nange nemugamba olutuuka sente nzagalirawo ko ye kale n'agenda n'alaba ow'emmotoka n'ajja ye kennyini yalabe n'ow'emmotoka. Ngambye munoonyeza yasoose n'agoba ente n'azitwala e Katosi. Bwe yazigobye n'azitwala e Katosi oli n'abeera ng'amuwa ssente ntono ne balema okkiriziganya ki bbeeyi. Naŋŋamba mufunire omusajja ow'emmotoka azireetewa e Mukono era kwe kugenda wa muganda wange wa Serunjogi n'akola ki ng'alina emmotoka n'agamba nti agenda kuzigula agenda muwa $25 kwe kuteeka ente ku mmotoka ne tuzireeta. Omuduumizi wa poliisi agamba nti bano bagenda kutwalibwa ku poliisi bavunaanibwe ogw'obubbi.